Leero nga Trevor Yugi twogere ku okutya. Okutya y'embeera oba ekintu ekibeerawo ne kikutomera oba n'okiraba n'otya oba ky'osuubira anticipation mu Lungereza bwe bakiyita n'otya ne kikuleeta okutya. Oluusi ayinza omuntu okwogera ekintu ekikutiisa n'oweesanga ng'otidde. Mu myaka egy'ekinaana eyo twali tukula akawuka ka mukenenya kalinga kangi. Naye abantu okwekuŋŋaanya ogende bakutesitinge olinde wiikisi 2 kyaleetanga entiisa. Kati nno osobola n'okufuluma ebweru n'ogamba nti ayo tekinnabaawo naye ntidde. N'olinda results katugambe ebibuuzo oba senior oba ki oba interview ey'omulimu n'olira n'okugenda okugituula obutuuzi okutuula okusoma okukola interview n'otya n'okutuula ebibuuzo ne kireeta entiisa. Naye abakugu batugamba ne abaddu ba Katonda abayigiriza ne batugamba nti ku bintu ne bana scientist ku bintu bye tutya ku 100 ebisinga obutono bye bituukirira. Ekitegeeza tutya n'awatali nsonga. Fear mu Lungereza okuteba kiyita inagamba fear false evidence appearing real. Obukakafu ngezaako okuvunula fear okutya appearing bulabikanga obuliwo naye nga tebuliiwo ng'obukakafu bwe tebuliiwo. Kati nno oluusi ddala ebitiisa kyo butuufu bibaawo. Ofiiriddwa, abantu bafunye accident oba ekintu kyonna ekibaddewo nga kyo mubutuufu kireeta ennyiike, kireeta okutiisa omutima gwo, okusaba okudduka mangu eri Katonda n'omugamba nŋumya. Naye ate no banno nabo osobola ogamba bannange beera mwerufu ogambe nti ekintu kino nkitidde, batuzzaamu amaanyi. Kati nno okutya kuno ko kwakweŋŋanga. Nange nina lwe nkiyiseemu ne ntya ekintu pressure yange n'erinnya naye nga naye kino kintidde ddala mu butuufu bwekiri. Oluusi kiyinza okuba bwekiri naye bwe nnyingidde mu kusaba oluusi ne neesanga nga nina engeri gye nkitaddemu wabbali. Oluusi kiri kye ŋŋambye okukwatagana ne bannaffe okutuluŋŋamya otuzzaamu amaanyi. Naye nnyinza obbimalayo, sisobola bbimalayo. Naye okutya ko weekuli kubanga ate n'okweraliikirira kuleeta okutya. Ky'oba olaba twetaaga counseling. Leero kye njagadde okwogerako nga Trevor Yugi ensonga y'okutya eno. Akuume Mukama.